banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Luli twakomanga tugenda kutandika ensonga ey'okuwandiika okwolesebwa kwaffe nga tutunuulira nga bwe kiri ekikulu okuwandiika okwolesebwa kwaffe. Tunaatera okuwumbawumba ensonga ey'okwolesebwa tugenda mpola mpola. Olwali tugamba nti okwolesebwa kuteekwa okuba nga kutegeerekeka era nga kwangu. Buli muntu asaanye okufunayo ekiseera eky'okusiriikirira asobole okwewuliriza. Weewulirize. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu bannabbi bonna baafunangayo obudde ne bambukako ku nsozi okusobola okufuna okubikkulira n'okwolesebwa ku nsonga ez'enjawulo. Afunayo akadde yekka n'ayambukako awantu mu lusozi. Bw'otunuulira mu biseera eby'okusaba omuntu asabibwa okuzibiriza. Lwaki azibiriza? Kubanga omuntu atunula talaba, wabula oyo azibirizza aggula amaaso ge ag'omwoyo okusobola okulaba ebiri munda mu ye. Amazima ekintu kusiriikirira kikulu nnyo. Oba oliawo n'okusinga okusaba anti asirise yekka asobola okuwulira ensi emwetoolodde kyemugamba ng'ali awo asirise. Aga nti mane gundi asirika oli ali mu kuwuliriza nsi kyemugamba. Ensonga lwaki tosobola kuwulira kubanga ensi ekwetoolodde ereekaana nnyo anti tofuna biseera bya kuwummulamu kunoonya ku ekyo ky'oyagala. Okwolesebwako tekuli bweru wa bulamu bwo naye kuli munda mu ggwe. Ebintu byonna bye tuli kati Katonda yabituteera mu kifo we tulina okubisanga. Ebiseera ebyo eby'omu maaso tebiri mu biseera bijja. Wabula bikwatiddwa munda mu ggwe. Ebiseera bye eby'omu maaso tebiri mu biseera bijja wabula bikwatiddwa munda mu ggwe. Ng'ekibira bwe kitaba bweru wansi naye munda. Naffe okwolesebwa kwaffe kuli muffe munda ate kati si gye bujja. Kirungi nnyo okufuna ekiseera eky'okusiriikirira naddala ng'oyingidde mu kusaba. Tosobola kuwuliriza mwoyo gwo ng'ate eno bw'oyogera. Tekisoboka. Okuwuliriza kusinga okwogera ebigambo ebingi. Era nawe batugambira nti omugezi awuliriza. Naye waliwo abatawuliriza buli ssaawa ayagala n'ayogera naye omugamba kino nazza tawuliriza. Tosobola kuwulira Katonda ky'agamba nga gw'osinga okwogera ekiseera kyonna mu ssaala. Oteekwa okuyiga okuwuliriza. Oluvannyuma lw'okusaba olwo olyoka okakasa okwolesebwako mu bulambulukufu bwakwo. Amanyi nina akatabo ke nabadde nsoma eggulo. Omusajja n'abuuza nti what are you ready to die for? Kiki ky'oli omwetegefu okufiiririra n'ogamba nti kino ŋŋenda kukola byonna ebiri mu alaali. Omanyi waliwo oli ayinza okusalawo n'aga nti eno bizinesi yange newe kinaaba kwetaaga kwetunda oba kweyambula nja kikola. Tugamba ebiri mu alaali. Kiki ky'oli omwetegefu okufiiririra? Ekyo munaye twandibadde tukyesibako. Naye nga tugamba nti okwolesebwa kuteekwa okuba nga kutegeerekeka era nga kwangu. Twayogedde eggulo nti kirungi nnyo okufuna ekiseera eky'okusiriikirira naddala ng'oyingidde nga mu kusaba ng'okwo. Tosobola kuwuliriza mwoyo ogwo ng'ate eno bw'oyogera. Okuwuliriza kusinga okwogera ebigambo ebingi. Tosobola kuwulira Katonda ky'agamba ng'ate gw'osinga okwogera ekiseera ekisinga mu ssaala. Kati ate olwo bannaffe bano abajjira ne bagamba nga bwe boogeredde mu nnimu kati abo Katonda bamuwuliriza ddi ate nga babeera mu ssaala.
olwaleero tugamba wandiika mu kitabo byonna by'oyaayaanira. Okawuliddaako? Wandiika mu kitabo byonna by'okola ki? By'oyaayaanira. By'oyaayaanira biwandiike. Awo Ssenkaayi oleese obuzibu. Omuntu wa wano okumuga nti wandiika, omutume e Masaka ku bigere. Lowooza ku bintu byonna bye wandyagadde oba bintu byonna bye walyagadde okukola nga tonnafa. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitusuubiza nti Katonda waakutuwa byonna eby'okuyaayaana kw'emitima gyaffe. Kale wandiika ebintu ebyo byonna by'ozza olowoozaako, naye nga towa budde bumala. Ozza obirowoozaako naye tobiwa budde bumala. Ebirowoozo by'ozza ofuna ebyawandiikibwa ebitukuvu bitusuubiza nti Katonda waakutuwa byonna eby'okuyaayaana kw'emitima gyaffe. Awo bwe tutwe twabadde ne tugamba tutya ti Katonda ayogerera mu ngeri nnyingi, kyokka katulabe essatu ez'enkizo. Engeri esooka, Katonda ayita mu birooto. Omuntu n'abanga yeebase n'aloota. Ekisinga ate obuzibu abasinga tutera kuloota ng'empologoma zitugoba, emisota gituli bubi, tukwata ssente. Engeri ey'okubiri, akozesa akamwa k'omuntu. Omuntu n'akugamba ekintu nga ddala kyekyo ky'obadde olowooza. N'omugamba nti nno Katonda y'ayogedde, si ggwe ayogedde, Katonda y'ayogedde. Ate n'engeri endala Katonda gy'ayogeramu gye tuli esembayo, akozesa ebirowoozo ebyaffe. N'osooka otuulaawo ne weewuunaganya, n'ogira oti n'ogira ne bw'oti. Engeri esembayo eno ndabye nga nkulu nnyo ey'ebirowoozo, kubanga ne mu kuwandiika ekitabo kino ofuna ebirowoozo bingi buli lw'oba owandiika ku kintu. Nzikiriza nti olw'okuba mu ffe mulimu omwoyo gwa Katonda, tuyisibwamu nnyo obubaka obujja ng'ebirowoozo. Kirungi nnyo omuntu okuyita n'akatabo mw'asobola okuwandiika ebirowoozo by'aba afunye mu lunaku, oluvannyuma ng'afunye akadde n'abyefumiitirizaako. Emyaka giyise nga Katonda ayogera naawe, ng'akuwa ebirowoozo ku kiki ky'olina okukola. Naye olw'okuba ensomesa yaffe etuteekateeka kuwuliriza biri bweru wa bulamu bwaffe, twesanga tetuwuliriza ndowooza ya munda. Okwolesebwako kutudde mu birowoozo ebitakuvaamu ebbanga lyonna. N'obeeraawo n'obyefumiitirizaako n'olowooza ku kino n'olowooza. Weegendereze nnyo ekirowoozo ekyo ky'ozza ofuna ebbanga lyonna nga tekigenda ne kikulemerako. Omwo mwe mwekwese okwolesebwakwo. Otweyongerayo mu maaso. Etuga nti okwolesebwakwo kye kirooto ekizze kiddiŋŋana emyaka egiyise. Buli lw'otunula bw'oti n'oga njagala okukola kino, njagala okukola bwe nti, njagala okukola kino. Bwe bwagazi obw'okukola ekintu obuzze bubaawo ebbanga lyonna, n'obeerawo n'oga naye luliba lumu ndikola ekintu bwe kiti, luliba bwe nti ndikola bwe nti. Okwolesebwako bwe bwagazi bw'okubaako embeera ey'okukyusa obulamu bwo mu kitundu kyo oba mu ggwanga n'ensi yonna. Omuntu asobola okufuna okulumwa buli lw'atunuulira embeera ezimu. Okulumwa okwo kuleetebwa okuba nti obuvunaanyizibwa obw'okukyusa embeera eyo munnange buba bubwo. Naye olw'okuba tetulambikibwa ate tetunoonya kutegeera, eddoboozi ligenda lifa mpola mpola okutuusa omuntu ensonga eyo bw'agivaako. N'olwekyo munnange bw'oba olumwa buli lw'obaako ekintu ky'olaba oba embeera gy'olaba, kabonera akategeeza nti ekiri mu kitundu ekyo mu kumalawo embeera eyo kiri mu ggwe. Buli lw'osanga omuntu atwalibwa okuba nga wa wansi, nnumwa nnyo kubanga muli mpulira ng'alina obusobozi bwonna bw'okuba omuntu obw'enjawulo. Wano we watudde okwolesebwa kwange, okw'okusobozesa abantu okutegeera amaanyi gaabwe era ne bagakozesa okukyusa obulamu bwabwe n'obulamu obw'abalala. N'olwekyo munnange,
era okwolesebwako kye kintu ekyo kyennyini ky'oba oyogera ebiseera byonna. Kino nno nja kikola nange nno banne njagala nkole bwe nti ekintu ekyo kikumalako emirembe, ekyo kwe kwolesebwako. Era engeri ennyangu ey'okutegeera okuyitibwako okwekwese mu kwolesebwako kwe kwekenneenya embeera ekumalako emirembe gw'oba watondebwa kugisalira magezi. Bw'oba olina ekintu ekikumalako emirembe, Uganda naye buli lwentunulira ekintu manya nti kati gwe watondebwa kusalira ekyo magezi. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.